Bakatu omusajja akubira enva engoma olugira nti ezange teeka wano mutya nno bassebo ne bannyabo ebinannemerera ngenda biitira bijoota bisimbeko akaata ak'olusaalu. Ekyamazima kiri nti gw'ogayunjira yakuyita Nalyambe natta eryawuuma nga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Abalugera balutuusa nti ekiwola bakikwasa ngalo eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Ekituufu kiri nti mundabye eri olubuto atakuzaala akulaba mutwe. Abaganda bagereesa atali nnyoko ensigo agikuwa omwaka guggwako kyokka atali nnyoko takugerera nnaku za bukulu. Bassebo ne bannyabo ataakulaba akunyooma oluba lwajjula birevu, ataakulaba akunyooma ekigere kyajjula nkyakya. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era nga nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwenvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Abalasangeye. Ekitabo kino nze nakiwandiika kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Kigula emitwalo 600 gwe wenna akyetaaga. Kijjuddemu Oluganda olw'edda olwayogerebwanga bajjajjaffe. Ekitabo kino bw'okigula okiteekanga mu kiraamo. Bw'olikiteeka mu kiraamo abaana bagenda sobola okukikuuma obulungi kubanga bw'oba okiguze oyinza obutaddamu kirabako. N'olw'ensonga ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda, akyagala ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 4769 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Njagala okubategeeza kino kiyitibwa ekibbo, naye erinnya kibbo libeera teriweddeeyo, liggwayo nti ekibbuluzi. Kino bakiyita ekibbuluzi olw'ensonga baateekangamu ebintu eby'ekika. Bwe mwabanga muzadde abalongo, bwe baasibanga abalongo baabateekanga mu kibbo ne bateeka mu kinkuliiti. Ekinkuliiti ly'ebbanga eriri wansi w'ekitanda. Kaakati we watambulanga n'obaako ebikubuzaabuza n'ofuna obulamu obutategeerekeka, ebintu ne bitakutambulira bulungi ng'olinga nnawalubwa, ntegeeza omuntu ow'ekisiraani, baggambanga nti genda okwateko mu kibbo obbulule emikisa. Kwe kwava kiyita ekibbuluzi. Olwabiri bye baateekangamu. Kati we wabangawo ebikusumbuwa ng'ogendanga ate obbulula emikisa egyo ng'oginoonya mu kibbuluzi. Tukimanyi okubeera nti nno tukiteekamu emmere. Ekibbo ekiteebwamu emmere nakyo weekiri. Waliwo n'ekibbo kye bateekamu emmwanyi okugabira ku bako, ate ekibbo eky'engeri eyo kye bayita endiiro. Kaakati wuliriza, Ssaabasajja Kabaka waagenda e Naggalabibuddo ng'agenze okumala emizizo e Naggalabibuddo, Omutaka Ssemanobe amukulemberamu n'amutwala mu kitundu kye bayita Kiyulu. Ekitundu ekyo ekiyitibwa Kiyulu amutwala n'ajjayo oluyulu. Oluyulu olwo amakulu gaalwo nti oluyulu lwe luluka ekibbo. Era Ssemanobe amugamba nti oluyulu olwo lw'ojjeeyo lwe luluka ekibbo. Kabonero akalaga nti njagala owangaale ku Bwakabaka bwo obenga ekibbo, kubanga ne wookisuula wansi tekyatika. N'olw'ensonga eyo gw'olaba kyatise. Kaakati geega amakulu g'ekibbo. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, y'ensonga lwaki Kabaka ayina okgenda mu kifo ekiyitibwa Kiyulu. Bw'otuuka e Naggalabye ekifo ekiyitibwa Kiyulu baakisaanyawo tekikyaliyo. Kabaka aliddako ebaliba bamukolako emikolo ogwo tagenda gukola kubanga Kiyulu taliiyo. Kiyulu yajjangayo oluyulu ne bamutegeeza nti ng'oluyulu olwo eruluka ekibbo ne kiguma ne kibeera nti n'okisuula wansi tekyatika, munnange ne kiwangaala, naawe twagala owangaale ku Bwakabaka bwo. Naye Kiyulu yonna baamusaanyaawo, takyali e Naggalabibuddo. Bannange mukkirize mbyekube, omukazi omunafu yeekuba ttaka n'awoleza abamulaba nti ava kulima. Abalugera baalutuusa nti mpaawo atabukuttira obufumbo n'ennyoko abukuttira. Njagala nsinzire wano mbonge nje ku lubongo kubanga gwe battira nnyina si gwe bamuliirira, omuggalubya baaguliirira mituba.